Oh hello, it's me and I the Black Queen mchala manyo mchalo mtetenkanya nga bulijjo bwe bugambo wange nga tuli ku program ekibozibozi nga bulijjo tukibeerako buli Sunday nga tuli n'omukulu Lovins era nga tuli ku Lovins Media. Guys, temwerabira ku likinga ku subscribinga ku YouTube channel yaffe ku TikTok mu likinge mu commentinge tusobole okumanya endowooza zammwe na kiki kye tuzzaako. Ng'olwaleero sitambudde nzekka nga ntambudde n'abagenyi bange olunaku lwaleero nkyazizaamuko ne ku baami. Ogwo nno omukisa gw'amaanyi nnyo olunaku lwaleero. Mbadde nsaba babeeyanjulire sobole okubabuulira ekiddako. Nsaba muyanjulire abalabi baffe. Abalabi baffe abalungi, nange nsanyuse nnyo okubeerako mu puroguramu yaffe eno ey'ekibozibozi. Amannya nze Bernard Mulera. Nsanyuse nnyo okubalaba okutuulako wano nammwe leero ku mboozi egenda okudiscussingibwako olunaku luno olwaleero. Gwe mulundi gwange gusoose era ndi musanyufu nnyo ddala. Abawuliriza baffe banaye nange nsanyusa okubalabako n'omulundi mulala nate. Amannya gange as usual nze Esther Meron. Mbaagala nnyo bannange. Nange obbasanga. Yaman nga bulijjo okuzola Ranks Kawandula bigambo musajja ateri antama n'amasoko mu Diribada straight away ennyumba 10 okufamba nga sekyuddegade bakyala balinaanya oself coach mu kimu kisanga munze yenze rasta ate kubya drug ate nga ndi musajja atamwa kantu okitegeera ate nga ndi handsome boy straight away omwana wa mama 228 mujja kakasa anti ze mbuli wamu mbeera ndi mungi ninganga nsigo za butunda straight away baniriza nnyo Lovin Media straight away commentinga, likinga, sharinga, byonna byoyagala gwe bituteereko as long as commenting okoze ki o sharing big up Kuzo Ranks straight away. Wow, tusanyusa okulaba Mr. Kuzo nga sibarisiza nga tuli wano tusinziridde ku Homeland Travel Agency nga Homeland Travel Agency ye kampani y'Abannayuganda ekyasinze okuwasaganya ku nsonga za visa ticket n'ebirala byonna. So abeetaazi osobola okubakyalirako ku office oba n'oba ng'osobola okuba ku nnamba zaffe oba n'obuuza Mr. Lovins abasobola okutuusa. Olunaku lwaleero omulamwa gwe tulinawo oba kyetugenda okwogerako mu kibozibozi kyaffe ensangi zino munnaaye stress nnyingi nnyo mu bantu. Abantu bali stressed lwa mirimu, abantu bali stressed nnyo mu bya relationships, school fees zibeetuzeemu, especially abaana abali wano ku kyeyo bannaye tubeera stressed nnyo. So olwali tugenda kwogera ku nsonga ya stress era mugenda kumpabulamu n'abalabe baffe abaliyo basobole okumanya musobola tuwabula butyabwe musobola okubuuliriramu omuntu ali mu stress, omuntu oyo ali stressed about school fees ye tumubudaabuze tutya, ye omuntu ali eyo ng'ali mu relationship ye ayambiddwa atya kubanga stress mukimanyi nti etta era abantu beekoze ebikyamu lwa stress. So njagala omukisa guno ng'obaawe buli omu atuweeko ndowooza ye. Neyanza nnyo moderator omukisa gw'ompadde. Omulamwa guno nze ngenda kugwogerako mu mbeera ndala nnyo ntya nti omuntu gwaba weekubako weka stress kyesandiyagadde nze kibeere ku muntu nga ggwe lwaki weereetera stress ng'obulamu kyayina stress ebeera yaki? Toyina kyakulya, toyina mulimu guweddewo, lwaki oba weekubagiza nga tokimanyi wakibuli? Omukisa omulala gugenda kujja gumalawo stress. Toyina kubeera mu kataana weebaseera okubasiira mulimu, toyina kulya, toyina kukola kya naye kati ekibuuzo kyange kati yes omubuuliridde talina kubeera na stress naye nga bw'oba omusanze nga already ali stressed oba omuyamba otya gwe nga ggwe? Anti era mu mbeera eyo era nabiki byolaba ebisobola okumuyamba mu mbeera eyo nze kyenyinza okugamba omuntu ng'olina stress nga weetaddemu eyo embeera that means gwagikuliyetinze. Siina mulimu, siina kyakulya, siina school fees, buli mwana ajja n'omukisa gwe jalina kuba okyali awo embeera ekyuke. Ogenda kuba okyali awo bakkubi akasimu nti awo waliwo omulimu kati kiri kigenda kuba kigenze kitya? So omuntu oba olina okwekkakkanya gwe wekka. Madam Meron gwe otuwa
otubuuliridde otya ku muntu alina stress? Omuntu alina stress, for instance, kangeze ya relationship, nyina osooka okumanya biki ebimuleetera stress. For instance, ayinza okuba atunula mu ssimu ya mukyala we. Ako katungulu kennyini. So kati advice gye njomuwa agyesonyiwe. Like ekintu akiplaying cool. Kuba already waba yakusiima nga muli mwenna ate kati lwaki weekubya yaka. Kati omulala ow'omulimu, of course, eby'omirimu omuntu byonna abimanyi. Wadde omuntu ayinza okugamba guma, but kiri kibeera nga kiri nakyo. Kati kyolina omukwasaganyaako okumulabirira. Nomanya nti mwemba nze ndidde lanchi, you know, nomuwaako, you know, no creating that kind of like no creating comfort, no that environment nga temusongera stress kati agenda akyerabira. You understand? Ngera guiding on how to get more opportunities. Omuyimbi the baddest. Yenze. Kakati ensi eno nina endaba gyenjira bamu n'abali eyo na buli omu alina endaba gy'agira bamu. Okitegeera. Buli muntu mu nsi alina ebizibu bye. Buli muntu alina ebizibu bye. Kati gwe okugeza mbu simanya stress, mbate simanya omukazi, simanya wooloolo. Abakazi bangi ku nsi. Okitegeera. Tonyumya gw'oyagala n'oyo tewazaalibwa naye. N'oli rojja mwagala gwosanze mu kkubo. Okitegeera. Muganda wange. Teriyo omukazi gwe bakuzaala naye. Okitegeera. Buli mukazi yenna tukwana mukwane nga bw'okwana omukazi omulala. Oba onfuna nga bwe yakutegeera ddi bakuzaala naye okuva mu lubuto lwa maama wo. Era wasanga mukulu nga mukulu nga birevu. Mr. Kuzo kambuzeeko ku kibuzo wali obaddeko ko mulaavu n'omuntu n'omwagala ennyo n'owulira ng'omuntu oyo tosobola mufiirwa oba tekikutuukangako. Kakati kambuze ekibuuzo. Bwe nnamwagala ennyo bwe yankyawa nafa. Kuba wendi goloza kale ku myaka gye nnina bw'ontunoloza nnina emyaka ng'emeka. Kati olina otubuulira gwe embeera eyo bwe kyabaawo nga kale tonafuna nnyo experience wayita mu biki? Experience bagisomesezaawa. Gw'olina ogyeteerawo nga ggwe omuntu. Kozi omuntu buli wakukyawa aba yeetaaga kukulaba nga ggwe oli mu mbeera mbi. Anti kati gwolayika tolina gye bayita true love. Njirina nne kakati nze laavu gye nnina ekulukuta mu bisigwa njuki. Yes. Naye kye nategera mu bulamu bw'ensi ekiina entandikwa kiba n'enkomerero. Kati gwe buli w'olikeera ku makya n'olowooza mbu gw'olowooza buli obulamu bukomye ku ggwe oba bukomye ku oyo omukazi ogenda kubonabona ojja kunsanga muganda nge neeriira emmere kubanga bw'otalya mmere ogenda kukogobera nga lulimi lwa mbwa. Kati gwe tatukuba nnaku yo ffe abantu twalabalabadde ebizibu twafiirwa dda bakitaffe baafa bannyaffe baafa ng'otunyumiza mukazi yakukyaye. Simanya toyina mulimo mufo ky'okugenda onoonya omulimu oli mu katanda oli mu kkaaba gwe kabere mwana nga omwana school fees w'omwana tanteka ku pressure kubanga nange kitange si yandabiridde paka wano. Yanzaala nankuzaako kyankuzizzaako yafa wendi ndi musajja. Kati omwana lwaki neeteka ku pressure ngene ngwe mu nkubo mbwa emmotoka zintomere mbu omwana talina school fees bw'aba tasomye Mukama Katonda yamanyi. Teweeteka ku pressure. Ovudde ku kalina waggulu wano ku Dubai wajja kuba kyeyo. Sente zibuze omwana jaliru bamugobye ku school fees simanya kati sitebaka ndi ku balukoni wensude kati wonesula. What is next? By the way. Kambabuze ekibuuzo. Mulowooza ensangi zino kiki ekiviiriddeko nnyo bankuba kyey'okuba nga bafa nnyo? Kuba ennaku zino abaana bafa nnyo. Mulowooza kiki ekikiviiriddeko kuba nga bafa? Anti kyova olaba nze nakugambye nti buli kimu ekibeerawo mu bulamu ogwakyekuliyetingira. Kati tekiba kirungi kuliyetinga kintu ate kigenda okuwa abantu abalala obuzibu. Kitegedde omulimo guweddewo kati ate lwaki oyambuka ku kizimbe waggulu sooka okkakkane. Kubanga olaba ku ddungu wano waliwo ebintu by'omuntu by'obeera nabyo nga at least byo tosobola nakudaaga gamba nti ekimu ku byo ebyokulya. Tosobola kuddawo n'ogamba nti abana sina kyakulya ate ngenda kukola ki ate kyokulya ojja kufuna omuntu akuwe. Mulamandaani wano abantu bagendanga ku mizikiti ne babawa emmere abatalina mirimu. So oba tulina kuliyetinga waawo ate embeera egenda kukunyigiriza nnyo okuteeka ku bulamu kuba nti ogenda kwejja mu bulamu bw'ensi olinnya ekizimbe. Kiki oyita creatinga se? Nakyo okuliyetinze ekyo kya stress kijja buzi. nanti oba olina okukijjamu
nina ekintu kyenjagala kyesinaba bawuliramu by the way benkyaziza olunaku lwaleero. Yes, kati goyinza okuba oli mugumu, oli naye ayinza okuba mugumu, naye nyina ebintu ebimu byenjagala mumbuulireko nti omuntu oyo mulowooza biki byayinza okuhiringa nabyo. Asobola okufuna okubuulirirwa, asobola okufuna omukwana, asobola okufuna laavu, kiki oba music, kuba kati gw'oli muyimbi osobola otubuulira ebimu ku music byayamba ku muntu ali stress. Mbadde nsaba kazindaalo nkakuweere ddala. Nze wakati wanfunye bulungi. Ekisooka nakugambye omuntu yenna bw'ofuna obuzibu teriyo omuntu agenda kukubuulirira njagala obere maama w'omutima gwo, njagala oweekansolinge nga ggwe omuntu otulo ogambe kino kibeddewo bwe kibadde what is next. Kubanga Bobi Wine yayimba n'agamba situka tutambule, buno kati ogudde wansi aye toyagala kuva wani agenda okukugyawo. Teri muntu agenda kugamba ate wuliriza music, abantu buli omu alina ebizibu bye ate buli omu alina engeri gy'abyetambuliza. Okategera kale sigera kuddawo ngambe ate simanya musanze simanya omukazi yanobye ate kati ali awo era nkubuza kiki kimukazi wange yanja nkunoonyezeyo nga bwe gwolina wange namukunoonyeza ddi. Okategera kati olina ekintu ky'obuuza mbu abankuba kyeyo bafa, bankuba kyeyo balaba tibafa. Mwe mulooza mbu bankuba kyeyo bafa. Omanya abayimbi lwaki omuyimbi wafa ku kyalo bagamba radio yafudde bannaye abayimbi ennaku zino bafa kuba basatu mu nsi. Kati abantu abasatu kati president mu Uganda tuyina omu bwafa ensi yonna emanya yakoze eki. Kati abayimbi bali bana mu nsi yonna oba mu Uganda. Kati bwafa ne Masaka bagamba radio yakoze eki. Ne goma y'abantu abafa emulago buli lunaku. Kati bankuba kye muli bana. Tuli bana wano tulinga bali kazinga. Omu bwafa ejjeberali ne mukuba posta bannange gundi yabadde ne tuleera nange nja kufa kuzoranks. Okitegeera da mugambe bannange rest in peace omwana oyo yajja kukuba kyeyo. Ne bwe nandibadde Uganda era nalikoze eki. Nze nfudde wano ku kyeyo omu naye bw'obalabala emirambo egigudde e Kampala mu lunaku bangi lwakuba bo just ffe tuli kazinga. Owetegeera tuli awo wetufiirwako omu ne mukyakyanta ne mukkirira ne mwambuka kiyenga ennaku zino bafa muganda wange Uganda abantu bakola ki? Nga sibalwisiza kansooke nkubeko ku bulambo bw'abakama bange bannaye nga temunnaba kwerabira nti tuli ku programu yaffe ekibozibozi nga bulijjo buli Sunday era nga tuli ku Lovins Media nga kwe tuli tetuvaako bambi temwerabira ku subscribinga ku likinga ku sharinga na commentinga ate ng'era nyongera obajukiza nti tubaweereza tusinziridde ku Homeland Travel Agency ng'era abatu designs oba abatwambazza edduka lyaffe erya Nexavel Shop nga be batwambazizza olunaku lwaleero era be batu designinze. Madam Meron njagala tuukira ku gwe nga gwe omukyala olowooza omukyala ali eyo ng'ali stressed mu bufumbo bwe oba ali stressed ne school fees ziganye especially ba single mother abali mu biyumba oba omuntu ali eyo nga bigaanidde ddala alaba ali ku kisenge gwe nga gwe butya bw'oyinza omukamfatinga oba omubuulirira naaba nga asobola okutereeza embeera. Kati kangeza mukyala nga ali mu relationship nga buli kimu kiganye asabye biganye asibye biganye solution ginyinza omuwa kuba wamattukamu aveeyo obufumba bulekewo wekibanga tugezezzaako buli kimu nga kiganye lazima ekyo it's a no alina kuvaayo red flag okitegedde mu bufunze so aba alina kuvaayo ekyo nakita n'amanya kino kiganyire mitwe ate bwe otulayingako ewalala gyosanga for example omukyala ali wa Mr. Kuzo ate Mr. Kuzo ali gumite nga w'omuwulidde ali shata nga w'omuwulidde kitegeeza ate nga naye oluusi amwagala kuba kati Mr. Kuzo omulaba nti wadde ali shata ali gumite naye agambye ye alina omukwano kitegeera naye kati mulimu omukyala ama agenda okujjanga wakajanja ayagala zino laavu z'okutijja naye nga oli amwagala sigamba tamwagala oba olina mubuulirira ate kutuula ate si kuvaayo kati ebyo byanjawulo abalina kuyiga mwami ebyo byanjawulo waliwo okuba oli ng'agezezzaako byonna ng'amuwuliriza afubye okukola by'ayagala n'okuyiyayiiza senga gundi amubuulidde okitegeera byonna nga biganye lazima yebeera red flag balina kuvaayo naye kiba nti baagalana just buno buntu butonotono kitegeeza balina kuwulirizinganya balina kukwatagana katungulu baddayo abalabi baffe abatulaba tuli ku programu ekibozibozi
ng'era tukyali ku nsonga ya stress. Tukyali ku nsonga ya stress ensangi zino kyekituufu abantu bali stressed, omuntu ayinza n'okukoona nga tagenderedde nga takulaba byaddala ebirowoozo bingi. Naye nga nze akatinitini kenyinza okubagambako abalabi baffe abatulaba, nga nze akatini kenyinza obbawa bulamu, mwetanire nnyo okusaba, mwetanire nnyo okubuulirirwa, ate mweggyeko emikwano emibi. Emikwano gino emibi tegituzimba, naddala wano embeera gye tulimu ku kyeyo. Abaana abeera mu kiyumba wasobodde ofuna akokkola ate oli amuwabya, nedda ekyo kiyumba kiveemu waliyo ekisinga, ebweru we waliyo obulamu obusinga. Naddala mukwano gwange gwe embeera y'ebweru ogimanyi kuba gwe okozeko ku kasente obimanyi, otambula n'okomawo n'ogendako e Uganda. Abaana ng'abo mazima obabuuliridde otya? Kuba kisusse. Omanyi mu nsi muno eno bagamba amazina amakopi amayigirire gamenya omugongo. Okitegeera nze sikola nnyo bintu kulw'okubanga gundi abiri. Ensonga lwaki osobola okubanga ebintu ebimu tobindabamu nga wankubadde nandibibaddemu. Kituufu. Nze sijja kukola kyenkola because sijja kukola kubanga Rovini akola nange kankikole. Abantu bajjemu endowoozayo. Busimanya kubanga teriyo ssente emala. Just mutima gwo ina kubeera contented. Nogamba nfune 2,000 saba Allah aziteeke mu baraka zino sente zisobole okungaziira. Kubanga nafune 5,000 asobola okubeera yala lwaki nga Allah taladde mu baraka mu sente. Olaba Katonda buli watateeka baraka mu sente zo tezisobola kukolera kyoyagala. Wabula bwe tufuna ogamba Allah nsaba oteeke baraka mu sente zange zino. Allah asobola okuyinjiwaza ekitono n'ekifuuka kiki kingi. Kati kyolina okumanya tuula kasita obeera nga wooli tebakutse. Kubanga abantu ebisinga obbagala obbajjawo nti waali bamuyisa bubi. Nete bakuyisa bubi naye ovaayo lwakajanja kulwanga namere simanya nakamatte okitegeera nakamatte munaye yangamba kati yeri ku kiyumba gyali afuna 10,000 ate munaye bamwane off asula nayo nze wange atangamba komawo 2. Ate abamu baba balimba Black Queen yamugwidde Rolls Royce nze agamaalo ge bava nabage ekyannamukaakaago okitegeera baagala nnyo competition ekitegeera nakabana nakamatte wagenda asula mu veno mu lwokuba oli apostinze okitegeera naye oluusi ne ka video kapostinze kadda nnyo ali mu kiyumba onfunye bulungi tumanyi abaana bapostinga wano ebifaananyi nga bali Dubai wa omwana ali e Uganda n'agwa amatu banaigundi yakwata alaba alina ssente apostinga kuba musajja wattu yatambuddemu yavudde najjebera by the way n'abo abaana abali e Uganda wano nga tuli kumpewo by the way ekintu ekyo bakyejjemu ne Uganda waliyo ebifo ebirungi omwana wa Uganda naye gwobimanyi otambula nnyo gwokimanyi nti ogenda n'oddayo waka nosanga n'omukyala ebintu byalina mu nnyumba ne Dubai gyebiri tewali nsimu tali okitegeera naye abaana babeera nnyo njagala kujja Dubai nalaba gundi Jessica video ka TikTok oli akozesa eddakiika 3 kakwata abantu nga obawa magezi kimazima kubanga mubawa magezi ki mumbuulire na mwami atugambye mbu baveemu akajanja baveemu amaalo akumaalo ge bava nago ekyannamukaaka nolaba olaba omuntu asobola okuba nga yasuze talidde ne nagendako mu Venom oshegera na postinga video ali mu Venom n'oyayana noga mama ovudde Venom bagabayo sente okategedde gofa owamatise jeberali gyoli eyo wajja n'ennakuyo buli muntu alina ennakuyo amuleta kuki kyovola bw'oba okola byokola bikole ng'obikolanga ggwe bw'oba osazeewo ogendako mu bbaala genda nga ggwe n'abakazi mulina akajanja mukazi noveewo wabbaawo olw'okuba bannakamatte balina kigurupu kyabwe balinga 6 naawe ogendedde okugoli mufumbo bali sibaki sibafumbo okitegeera waliwo abasajja abamu nga tewaba nga mukazi we bw'aba agenze mu bbala kimunyiiza soka omanye ebbaawo biki byayagala onaye ekiwangaaza omukwano mu nsi nyiza obbagamba ne mugamba nina olugezigezi ekiwangaaza omukwano n'ensi eno yonna kusooka kwetegeera mukazi wange kikyayagala nekyatayagala bw'omanya ekyo mu nsi obulamu buwooma obulamu bujja kuwomera lwansonga temwekaluubiriza totambula nga baawo tomubuulidde woolaga ne baawo kimukakatako okukubuulira wa waakola ki omuntu yenna kasaaga maze tebambuuza oyo omanyeeyo mbwa okitegeera kati gwe ogenze mu bbaala ogendedde ku bulwa banno kyokka oli mufumbo ogenda kuddeeka bakuwujje bo bali basigala eri nga beebase bawuulu tebakwagalizangako kirungi gwe ganange bo nga babakkiriza obufumbo tobulinaawo kyokka oyagala kuba na musajja tosobola kwagala kirungi nga n'ekibyo kikolaki osula jeberaali kyokka oyagala kusula mu Venom buli lunaku
onfuna ogenda olwokuba ina mukwano gwali ku union ojja kweteeka ku kuzo ranks alina ebizibu bye bimusuza mu bbaala okitegeera ayinza okuba mu bbaala mwakolera atunda njaga gwe tomanyi nkugamba omuntu asobola okubeeramu nga bizinesi azikolera mu bbaala ng'ekimutwala mu bbaala bizinesi ye gwogenda kulya ki ssente so twoggyemu amaalo tukole bye tulina okukola n'akajanja bw'oba olina omuntu gw'olabe ng'alina ebirungi byatuuseeko kwata mpola naawe ojja bituukako okategedde bwe ntyo bampita ku zoranks yes bwe tubitegedde ku zoranks mwami ono naye abeeko kyatugamba ku nsonga eyo ensonga eyo nange era nja gyongerezaako bwe nti omuntu yenna nga tonnaba kukola kintu kyonna sooka omala okwekiga omutima gwo nga ggwe kituufu ate n'ekiralo sooka omanye abantu saako yange gye ntambuliramu bantu bayimiridde batya okitegeera ekintu ekyo kubanga bagamba mbuukira oli waabuukidde wakola ki oyinza okutomera kaakati ekyo nakyo kikyali kizibu nnyo omuntu walibadde omanyanoga kati gurupu yange gyendinamu gyentambula nayo muno bayimiridde batya era nfunamu bonna bentambula nabo bafumbo oba ennamba esinga si bafumbo banga bafumbo that is fine kubanga buli omu agenda kuba alina ekikola ki ekimukako oba okudda waka oba ekimufuga oba ekimukola kikali ne mutambula mu line naye bwe weesanga mu line gy'olimu nti olimu gwe wekka ali mu mbeera endala awo oba ogenzeewa Aidha nyina n'akabuzo ke neebuuza ennaku zino olowooza ensangi zino ki ekireetedde abakyala abangi okubanga bafuuse basingle mother naddala ku myaka emito kyekimu ku Mr. Kuzo kyagambye ekyamampaatipaati oba anti ekyo nakyo kyeyongedde lwa nsonga abantu bakulira mu famire za njawulo kituufu abantu ebintu ebimu babifuna abalala tebabifuna genda n'okusanga omuwala ng'omusanze ng'ewaabwe ate si ebimu byonna byonna yabikola ki yabirabalabadda ate noma n'osanga omulala nga talabirangako ddala kati ate oyo kigenda okuba kizibu nnyo kubanga ogenda kuba ogezaako muteeka mu layini ate ye ng'akola ki ng'ali ku birala kyobola nga tonnaba kugendayo eri wansose n'olaba famire omuntu ono kati mwava kimiridde kitya kubanga ate waliwo omuntu gwogenda okuleeta mu bulamu bwo ate akufuukira ekizibu kituufu nnyo nga gwe alina okukola ki so naye nva waggulu nga ŋŋamba muntu yenna alina wandisoose nobeeramu neeyo malayika eyokwetegereza nga kati omuntu ng'ono ngenda kugattako kina oba agenda kunnyamba atya mu mbeera ki Madam Meron olowooza ki ekiviiriddeko abakyala ensangi zino okubeera basingle mother oba okweyombekera kukuba kyeyo mputu mu maka kiki bami be babi abamu baliko ekibagoba sijja kubanga mwami ono abamu baliko ekibagoba fuyirizi mindi ngo eriawo ekintu ekikwagaliza kubako fuyirizi mindi emizimu gyekika kyagakwange ng'embeera bajjajjaabo bakwagala zisemberera ng'odduka nga tezituula mu nsawo tezituula mu nsawo nga newoba ozitaddemu alisi nga waliwo ajja ozinyaga so ebintu bino mu nsi muno nzize nina otegereza ebintu by'ensi eno ebintu bibiri bisobola okufuukira omuntu ekizibu okitegeera omanyi mulimu abasajja nga ate basiru kituufu okitegeedde musajja alina emyaka aga ate obuvunaanyizibwa naye yeegatta ate takozesa buli bwojjamu empale eno suubirayo ebizibu byebi obulwadde oba okuzaala kituufu nnyo okitegeera bw'omala okuzaala what is next kwe kulabirira abaana bo bokoze ki boboozadde ne bw'oba tolina mukazi mugambe mwana ba abaana bange naye siri bulungi leetayo ekitolu ky'oba osobodde nange ndeeta ekyokulala abakazi namwe mwasussa obusiru olwaffe omukazi newoba olabirira abaana be newoba tosobodde ekitono ekyo kyalina noba tomugambye ekito naye namwe obusiru bungi kati kankunyonyi lwaki obusiru bungi mu bakyala munansonywa kuba nange maama wange mukyala naye era naye maama wange ayinza okuba yali mubi ku kitange okyegedde oba kyentegeeza lwaki ze maama wange muwe ekitiibwa kuba yanzaala naye ate taata wange asobola okunyaga maama wo yali musiru nnyo oba naye yamusumbuwa oba onfuna so abakyala bano mususizza nnyo obusiru okyova olaba abakazi kati obasinga omumaaza mubwenyumiriza mwagufudde nze ndi singa omumaaza olina abaana 5 mu bataata 5
oli awo sinika manyo ndi single mother ogenda kola single mother paka dilwachi wasoka nokola ensobi nozaala omwana asooka no problem eyo ebala nsobi kuba ffenna abaana abasooka tubazaala mukuzajjirira katonda nakola ki ne muzaala omwana owokumeka owokubiri okategedde bwe muzaala omwana owokubiri nofunayo omusajja omulala nogenda basajja bameka nogenda basajja bana abaana bana nogenda basajja batano abaana batano njagala ongamete abasajja basiru oyike ekikyamu ng'okimanyiko ensangi zino okimanyiko nti ensangi zino omwami bw'akusanga akubuuza olina abaana bameka nyina basatu mu bataata bameka nti basatu kasita wallahi bira bataata basukka basatu oba musobya ne so bw'oba wali toli musobya naye kasita bawera abasatu okitegedde oba musobya yes kati omuntu gyokulidde ewantu gye tukulidde layini gye tutambuliddemu eyo nayo kati nsonga ki omuntu ono kale ne oba omusanze ku kyeyo wano atisi ofunako akatonotono komubuuza ewammwe wa otambudde otya atisi nobaako nalaki muganda nti ojja genda otumirwa n'omwana ng'ali mu enzalo nga ziizo kati ekyo nakyo tekiba kirungi gamba ogenda n'oyingira ewantu naye ng'omanyi w'oyingidde watuufu oba si watuufu kwakodde ku mbeera z'omuntu oyo zakola ki zabeera mukyo bwa nze nkugamba nze akatono tonaako koba otegedde luyinza kusanga no ali wanzalo bayidawe kandeeteremu kano akabuuzo Mr. Kuzo njagala mukanukuleko nnyo mumbuulire mulowooza biki kati nga omwana omuwala kuba kati gomanyi kusaidi y'abawala numanyako ne ku y'abalenzi mwe mulowooza akasigamba bayitamu nnyo kuba kino ekibuuzo tekijja eri ye yekka mwenna naye mbuuza mulowooza kiki ennaku zino omuwala kale ng'oyo kale ayise mu mbeera kiki kye yandikoze okuba nga taddamu kukola nsobi oba omwana omuwala atulaba wano ku mpewo ali eyo ebweru manyi muno mulimu ne bakadama oba abali mu kiyumba nga yetazaalanko tafumbirwangako mulowooza kiki kye bandikoze okuba nga tatomera kubanga akola obyo byokuzaala naddamu n'azaala musajja omulala naddamu n'azaala musajja omulala kuba example yo gwabadde era agituleetedde olowooza kiki kye yandikoze ye magezi kige wandiwadde abo abakazi nabo abali eyo nga family planning esussa ate tazaalanga ekisookera ddala ako komeroni bayidayo kajja ekisookera ddala abakyala balina osooka otegeera nti kizibu okusanga omusajja ng'ali perfect nga gwe bw'oyagala okitegedde nti gwe bw'ona olowooza nti ogenda sanga omusajja ali perfect oba otuusa okuzaala mutaatawo okitegeera nti abantu tuba n'ebizibu byaffe oba tuba n'enkula gye twakulamu naye waliwo ebizibu ebigumizikirika n'ogamba naye kino kankigumire nawankubadde wano wakoze eki waganye muganda nge togenda sanga muntu ali 100% nga gwe bw'olowooza olaba maama wo ne taatawo baakulemwa ng'ate be bakuzaala olaba abantu balemwa katonda omuntu nabeera onaganze tonyumiza bya katonda naye nga wandibadde oyogera biki ebyo no sense omwerere kati kyolina omanya bw'ofuna omwagalwa nga tozaalangako n'ofuna omusajja asooka kale n'akolamu ensobi ne mwawukana making sure nti bw'ofuna omusajja owookubiri njagala otegeere kino nti teri omuntu atuukiridde mutambule waliwo ebizibu ebigumirizika okujjako ng'ogamba nti omusajja abakazi abaleeta mu nnyumba obwenzi kuba obwenzi tebugumirizika okitegeera naye bw'oba ng'omusajja omufunye nga waliwo obulumiralumira muganda wange manyi oyo si malayika naffe abakazi tubafuna ne batukola ebizibu bingi ffe abakazi mutuyisa mbizibu mwana kituufu nnyo ffe tufunye abakazi ne batuyisa mbizibu naye tetusobola kuva ku bakazi waliwo ebizibu byogamba gwano wokaŋŋume kubanga bonna abakazi ogenda basanga ngaera abakazi balina karakiteegi balina ekibagatta oba obadde ojja oyagala ku bakazi ng'ekyakukyayo oli era byebimu kati ogamba ngenda bamalayo ensi yonna so ogenda zaala abaana bameka mu bamaama ye mulowooza magezi kige mwandiwadde by the way ekyo kankireete nga topic endala naye nkiyingirizeemuko wano ensangi zino abawala bangi naddala abali ku bye batandika ebyeyo nga bakyali bato atandise ekyeyo awezeza emyaka 35 tali mu relationship si mufumbo tazaalangako banaye muntu ng'oyo aba yambibwa atya emyaka 35 kintu kinene nnyo kubanga toli mu relationship tokwanibwa simanya toyina baana really aba alimba ekisookera ddala
gye bali kizibu sa omuntu ali mu myaka 3 mwegi nga talina amwagala just abayo naye nga yeebuzabuza kyabuukabuuka agamba njagala ono tebakulimba kati ngabira utapozi ngamba nti nno ye ayita kataka olina emyaka 3 mwegi netozaalangako owooza nkolerera baana baliwo bookolerera nze nina ekintu kimu kyeŋŋamba abantu bagenda ne bagamba mbu okuzaala amangu oba weekomeredde ettaka tebakulimba n'omuntu atalina mwana asiiba enjala okitegeera omanya omwana w'ekivubuka alina ennyuma gy'anyumamu kubanga okula naye ogenda oweza emyaka gyaga ng'omwana we alina emyaka aga kitegeeza oyo omwana musobola otula ku mmeeza kati nze muwala wange bangamba nsinga obuwanvu kati eyasobola dde ebbeere ne mama we omanyi kuba kwebuzaabuza bagamba kuba kwebuzaabuza ng'afukaana aba bakugamba ogwo omusobola nti gwonna mazzi oba weebuzaabuza bw'oba owezeza emyaka aga tosoma okola abakazi tebakyagala kuzaala mwana mwasiri wala wabula kwata abakazi tebakyagala kuzaala twakolera kadde kajja wa Meloni akakabuuzo alowooza lwaki abakazi tebakyagala kuzaala n'ekirala mazima omuwala aliyo nga tozaalanga era byebyo byenyini byembagambye bya 35 noweza 35 gwobeera ku bufamily planning buli kaseera basiirira amagi Meloni omuntu ng'oyo muwa magezi ki bali bwetuti nga twazaala dda tebatwegomba kati anti ojja sanga talaba muntu gwalina kwesigisa second born wa 8 years awe nakoma kati ngenda kuzaalira Mr. Dero era wayagadde kulisaawo omukulu wagenda kusula mu ssanyu naye ekituufu kiri mulimu ebintu ebimu nga byetaaga okukola okitegeera bw'oba nga Katonda akuwadde abakazi tozaalangako kyokka oli kumpeke ogenda tuuka ekiseera osiriiza obugi bwonna bw'olina ate Katonda asobola okuba yakuwa obugi 3 obukumyeko omuliro ennaali bayirayo ne family planning yali yeetaaga nga at least omuntu wazaalako era bagikulira bazaala family planning before bagendanga ne bakupima ematchinga n'omubiri gwe ematchinga n'omusaayi gwo naye one of these days ne bakubuulira one of these days gyosanga gyomira neryoka ekole nekusula ng'ekutugumbula kubanja omwana nno naye ate nabo sibanenya because olaba kati ajja funa omuntu nga naye amwagalako bwagazi omulowooza ki ekireetera abaana b'ekyeyo embuto zisowolamu buli lunaku anti kyenkugamba kati ajja funa omuvubuka nga tali serious kati amufunemu omwana kweri era bagenda kudda ku kiri era kyetugamba kyekiri kyennyini kuzo kyeyagambye nti okujjamu ne mwegatta suubira ebintu bibiri obulwadde suubira n'olubuto ye n'adduka mangu n'akozesa family planning kati ate nekijjira kuba n'ab'embuto olufunye kitegeera muntu oyo olabe tali siriasi naddala wano ku kyeyo olowooza okulugjamu kyandibadde kituufu Banigeria be baluteeka ewala olowooza okulugjamu kyekyandibadde kituufu oba yandizadde banaye kati sisobola gamba nti omuntu aggyemu olubuto kuba tekikkirizibwa okitegeera but still simanyi kyengenda kwogera kwata anti kati olaba ku nsonga eyo omuntu buli muntu yenna ekintu kyoyagala kikubeereko mu bulamu olina kikuliyetenga gwewaki ogende w'omusajja nkomanyi ebintu ebyo toli ready kubibeera toli ready kuzaala kale yewola nga tataddeeko gwe mugambi wa ereeta ebikola okitegeera oba alinda erisawa ya target abuuke okitegeera kati ebintu ng'ebyo kyeki kye nagambye kababulire kana abaana abawala abatulaba kati nno bayirayo kambabulire ekirala olaba abaana abawala abatulaba temuseka naye ekituufu ky'abaana ab'obuwala ng'oli kuno ku kiboozibooza nti tujja kuyiga omwami ng'omulabye immediately yakamala toyagala bambi tuula butuuzi ku kitanda ako kakodyo olaba bwe muba mwakamalawe muti immediately just sit nga bwe ntudde bwe nti mukwano gadda buzi kakati nandi ekyo kyonna gw'omuntu nga gwe gwakikuliyeti nze lwaki okituusa kweyembeera abaana tebaagala kwambala bupiira abaana b'ekyeyo waliwo fakiti gye twerabira nti the fact
bino ebintu tewali agenda bijjawo era nowookera n'obivumirira oba nogaa nti abantu bafuna ebizibu ebintu by'okwegatta tebigenda kuvaawo okitegera newonokivumirira oba nze niwenakifunamu obuzibu eyo mulowooza kiki mazima ekibaleetedde obutakyagala kwambala bupiira bana abalenzi abali ku kyeyo temukyagala kwambala kiki tebakyagala kwambala kapiira bannange obulwadde bungi obulwadde bwo bungi ge mazima obuwomi mujja tewegattagatta olaba bwoba otya obulwadde tewegattagatta nze segattagatta kyobula basaagala kapiira nze sisaagala kapiira kyobula segattagatta simba n'omuntu wange atya mpozi yanaabandeetedde ebizibu simba yagala nembere n'akamaali kange kamu kubanza nze gyenkoma okuwangala mu mukwano ne mukyala wange gyenkoma okumwagala kyokka ate abamu bawuza mbu wempwangala n'omukazi gyenkoma okumutamwa nze omukazi neyongera mumwagala okitegeera naye namukwano gwange yali muwala yaŋŋamba wano ku kyeyo mbu babeera awo nga bakubya ekyoyo kyabwe batuuse baagala kuzaala naye mbu banoonya abasajja be bazaalamu ne bakola ki ne babula kyenagambye ensangi zino abaana tebaagala kuzaala abasajja nti kati bajja bagatuwe gye bali abasajja baagala nze abasajja abasinga bali mu kwesiriwaza era nina muganda wange omu ntera nnyo mugamba bwe tutuula tukuze ffenna kuba kati tuli myaka 3 pulasi ze mutabani wange mukulu kati asooka n'owokubiri naye abasajja kudde naye namugamba mu nsi muno ne booneebozaaboza teri kyabugaga kisinga baana okay byonna byokola bikole sente kubanga osooka noweebuuza okuva watandika onoonya ssente kuba abantu tutandika onoonya ssente emyaka 18 abamu batandika 16 naye kati ali myaka 36 omubuuzi olinawo ekkutiya yaazo ng'era tasobola nakuba nakakadde mu nsawo kati wakitozaala basajja mmwe mugenda kutuswaza mutuyisa abakyala nga tuli basajja muzaale mu baana abawala abo abaana baagala kuzaala era nze buli mukwano gwange yenna ng'odiiringa nange nga tolina mwana ndabira ddala nga wansala sejagala okubanga ekikufuula omusajja bwe buvunaanyizibwa bw'olina ku nsi ate obuvunaanyizibwa obumu kubukukakatako beba abaana bo bwewerera kuba gwe newoolabirira nnyo ku buvunaanyizibwa bwo naye sebukusibya newoolabirira senga obuvunaanyizibwa naye tebukusibya kati obuvunaanyizibwa obutuufu ebwo buno obuvudde mu ntuuyo zo abaana bo tuzaale okitegeera oli ku kyeyo mukama katonda akuwadde akasente buvunaanyizibwa todduka buvunaanyizibwa naye nammwe mukisussa mwala ole mutulaga ennyenkaka ne mutuddusa buddusa newekaba katono naye ng'okateekawo naye kijja muwalirizaayo kati nze Mr. Kuzo laba leka mbawe emboozi ng'eri kunze nze omwami wange afolowinga nnyo ne status aziraba na buli kimu akiraba naye taata w'abaana bange omulaba ebbanga lyonna lye nabeera ne taata w'abaana bange twayawukana tetuyombye nga bino bye muyomba ne mukola ki olaba ebiseera ebisinga omukazi agenda okunoba bayanoba dda twayawukanamu tumaze okwawukana ne mugamba no first wait omukazi aba yanoba dda ngewanga akolawo ki kati kyekiri kye twabaddeko nti ogumiikiriza kati mulimu omusajja gw'obeera naye no like mulimu omusajja gw'obeera naye n'olaba mu butuufu byakola tebijja n'ogumiikiriza n'oddamu n'akola n'ekirala n'ogumiikiriza n'oddamu n'ogaa naye nedda ne bajjajjaffe baaguma kaŋume okitegeera n'ebiseera ebisinga bwe tuba tugumira abasajja bano mulimu ekintu kimu ky'olaba obwongo n'ogamba naye omuntu ono nedda nno nze ate situnuulira nnyo bwenzibu naye ntunuulira nnyo omuntu ono asobola okwezimba tusobola okukulaakulana ye abaana bennyongerako okumu nga nzalira omuntu atalina future kyo kiki until lwe nagamba kangende ku kyeyo nentandika nekola naye neŋŋamba kiri era bwe tuddako emabega kiki wagambye okuzaala eno n'eri neŋŋamba Queen bwe naba nzadde omwana omu kijja kumpaliriza okwangu okuzzaako ki omulala ate mu musajja omulala neŋŋamba naye nedda nze nga nze omuntu kanzireyo wadde gye nali tebyali bulungi funeyo omwana ki owokubiri bwe naafunayo owokubiri kijja kunnyamba kukola ki okutereera atirisi nsooke enzikakkane nemekola nsobi omwana oyo nemuzzaako ng'oli omukulu alina emyaka 4 nemuzzaako neŋŋamba ate ebiseera ebisinga bw'oba olaba famire embi si kirungi kuba nti ozaalayo omwana omu naddala ku baana ab'obuwala by the way ensonga ejja gye muli ebintu by'okupapa nti kanzaale wano newali bye bituviirako ebyo ebizibu n'enzaala owookubiri nemanya nti kati nzadde owookubiri naye nga mu mutima nali mulaba nti
amakulu go tewali nene ngamba kangume wakiri nzaale ki owokubiri bwe twatuuka okwawukana tetwayawukana mu bubi nti oba tuyombe biki teyakimanya nako nti twawukana namugamba ngenda kukola ne tusigala ntucommunicatinga bulungi naye ekyandeetera okuba nti saayawukana naye mu bubi nali njagala laavu ya taata esigalewo eri abaana bange okitegeera kati ne mugamba twatuula era omwami oyo andaba ajja kuba buli kimu akiraba twatuula ne mugamba olaba ekituufu kyo twawukanya naye abaana bange njagala babeere ne laavu ewaabwe tebaagala baana naye yenyini nagamba ne bwe ndiba nfudde abaana bange tobaleetanga ewaffe wakiri bawe maama waabalire ne bw'oliba ofumbiddwa ewalala fumbirwanga n'abaana bange ne mugamba kati yesu ekyo kiŋŋambye nange siganye naye naawe nga ggwe omuntu fubanga okuba essimu yogera n'abaana jangu wakiri bagulireyo ka ice cream saagala bingi naye atilisi abaana abo mukwano nakyo kyagaana kati omuntu ngoyo nandimukoledde ki neŋŋoma neŋŋamba kati nganze queen kankolerera abaana bange era omusajja oyo atera okujja nanterako bu message simuvuma kubanga oli tata abaana bange naye ng'ekituufu kyo tabawa n'essimu yamulemukku ne mugamba kale atisi jangu ng'obakyalire kupakulabe kitegeera netukanisa abaana ne bambuuza naye maama taata lwaki tatwagala taata lwaki tatufaako ne bagamba ali ku kyeyo olw'okuba nkuuma ekitiibwa kya taata mu baana ne bagamba gwe bw'obeera ku kyeyo ng'okuba essimu ye lwaki tagikuba mu butuufu abasajja nga oyo oba omubuulirira otya Okay, kakati ekisookera ddala olina ekintu kyogambyemu nti wazaala omwana asooka owokubiri nga future olaba tewali. Ekisookera ddala future y'omusajja omanyi byanjawulo waliwo obuvunaanyizibwa n'okuba nga omusajja omulaba afaayo akola naye ng'emikisa tewali oba onfuna bulungi kozi abasajja bangi abakola nga bakozi ngolaba bbaawo omusajja mutetenkanya omusanga muguno omulimu omusanga muguli omulimu agezaako okulaba nga yejja mu mbeera naye ng'obuzibu obuliwo kati ono alina emikisa gya ssente azifuna talina buvunaanyizibwa kuba kibaala kozi ssente bwe ziba nga weeziri kozi waliwo abasajja boosanga nga mukozi ng'omusajja omulaba n'akola guno ne gugana n'agezaako gulira lugana ng'ayagala yejje embwavu at least abaana be babeere buki naye kati nze olaba kuzo namwanguyiza ne mugamba natusanisa ne mwanguyiza ne mugamba yes gwe nga gwe toyagala abaana bawa well and good oba olina oba toyina nze ekyo saagala mmanya naye omukwano gwa taata akasimu ate sikuba essimu talina buvunaanyizibwa omwana akuze ng'alina kitaawe ne nnyina empisa zaawagenda okuba nazo kukimanyi abaana bangi bakulidde mu maka nga maavu naye nga ati taata waali ate obuvunaanyizibwa tebulina mu ssente zokka kozi olunaku lwoli essaawa yokka gyokera ku makya n'olowooza ku baana n'ogamba kati onobeera kubanga abamu tubeera n'abaana baffe nga tetubiri nabo ne nobeerawo ng'oli mu kulya emmere n'olugana naye iyo emmere yino nnyama yo ndi mugiruma naye bo baddogo bange bagirumye okategedde obwo buvunaanyizibwa bwe busookerwa ddala okulumirirwa abaana era banaye mumpeeyo kachansi neebaza omwami wange big up to Mr. Derek yonna yonna gy'oli bampi neeyanza sina kyakuwa onjagadde n'onjagala nze single mother waabwe n'onjagalira abaana muntu akwagalira abaana si kyangu naddala ku ddungu kuno sajja okwagalira abaana n'akwagala ng'olina n'abaana so omusajja oyo olaba tata w'abaana abo talina buvunaanyizibwa newankubadde si mu ssente kubanga ssente zokka si ze ziraga omuntu talina buvunaanyizibwa asobola ozifuna kubanga kantu olaba abantu abalina omutima omubi abantu abalina omutima omubi munnange mukama abagabirira nibo bino nga bali fiiti ennaku zino bibi kati ate byayonooneka era amanyi okuŋŋamba wagenda n'emikisa gyange ne mugasa agenda nagyo olaba omusajja w'oyo talina buvunaanyizibwa kubanga ssente si ze ziraga obuvunaanyizibwa kyokka kikulu nnyo okuteeka ssente zo naye n'omanya ne wezikoze eki ne weziraze okategeera ne bw'oba mukazi ng'omukwana tosobola kera ku makya omukazi n'ojja n'omuwa abiri n'ogenda n'omuwa ekirana n'ogenda n'omuwa akakadde n'ogenda nga tolinayo yadde emboozi n'emu gyokoze eki gy'otaddewo yalamaani agenda kujja akulyeko omukazi lwa bigambo ebyo bya ssente
anti kati olaba gwe ku centre omusajja zakuwadde zennyini mwe abakazi ate kotola n'owayala mani wa bodaboda ajja kujja n'emitwalo agenda ayita wali aguleyo obuchipusi bwe aguleyo bukasasota omanyi abakazi mmwe buno obuntu temububalira ssente mulowooza ataddemu kingi kati wanajja n'ezo ssente aguze obuchipusi ajje wana akuromansinga emami munnange kati olaba akugamba obugambo nga bakwatako n'embisambi kyokka oli omugagga ate n'obbikwatamu akuwa buwi n'agenda kati ngoga kyokka oli fala y'ebino tabisobola yeeraga okaka n'omwavu asoose omugagga okukola ki so teekawo ssente naye n'ekigambo kikole ki kiwere abaana bo bawe ssente naye bakubireko naye tabakubira ne ssente taziteekawo talina buvunaanyizibwa mu ye talina buvunaanyizibwa endala ensonga endala gye njagala twogereko olwaleero ensangi zino abaana ab'obuwala bali mu myaka 35 36 bali ku byeyo bakola naye n'owokuzaala mwamubuze n'abamukwana bamubuze mazima omuntu ng'oyo mumuwa magezi ki yes kubanga nze nyina wano mukwano gwange yali abeera wano yaddayo kati ne Uganda naye mwana muwala oli yali atuuse mu 40 nga muwala mulungi nnyo bw'omulaba yenna ali ashana na bushananyi naye ng'ekituufu ali mu 40 tafumbirwangako yangamba nyina bano just abankwana pozi nekembaddeko nnyo n'abasajja bino mbakyalira embeereyokko wano ku ddungu nangamba naye mbuliddwa omutuufu okukola ki okuzaala musajja nzaalamu abuze musajja babuze bayita babasajja babula omanyi nze nyinyonnyola nnyo omanyi mu abakazi abamu abasajja babazaalamu tebabuula just mmwe mulowooza nti abasajja bakola ki babula lwaki mulina grade ze mwagala okuzaalamu oshegedde njagala musajja ali bwati muwanvu simanya yakuba ennyama gumite namunagandi ogenda oyingidde emyaka 2 oyagala musajja ali gumite noyingira 25 oyagala gumite tajja noyingira 3 gumite tajja njagala obere nene njogera ffe gye tukola nti bwogenda mu kibuga ngoyagala emitwalo 10 zigenda owera saawa 4 ngoyagala 8 zigenda owera 6 ngoyagala 3 zigenda owera ngoyagala transport ngoyagala mmere okigera so omusajja gwoyagala simanya mugagga ayina ekirevu munene muwanvu bye bibalemesezza okuzaala kubanga mulina abakasajja be mwagala okimanyiko nze nganze omuntu nyina muwala wange kati lasiboni wange sijja muyita lasiboni kuba nkyeyongera okuzaala naye kati gwenzizaako kati wa myaka 8 agenda mu 9 naye ng'ekituufu kyo awo wakati sinoonyeza nti mbadde nnoonya ali shata oba ali gumite oba ali ki naye nga at least njagala kufuna musajja gwenyinza okugamba nti kale ono akkiriza tuzaale oba ono omusajja nga saagala kukola mistake ku kiri kyennyini gye twabaddeko ekyabana abawala nti no olaba obuzibu obuleesewo kale ennaku zino ebizibu ebyabakazi okubanga bazaalamu ono nazaalamu oli buli azaalowooza ye mutuufu naye ng'omukazi omutuufu naddala ffe abeeyita basingo mother ekituufu kyo bw'oba wali ozaddeko ng'ozadde abaana bo nga 2 3 tewandize mukola nsobi eri gyakoze kyekiri kyewagambye kyomwana eyasooka yali nsobi n'owookubiri afuuse nsobi atereka owookusatu aleme kubeera nsobi kuba bwenna papa n'enzaala mu musajja gwensanze obusanze oyo ajja kuba waakusatu nziremu ate era nnoonya omulala kuba n'emyaka gyange ogiraba so akoma kati tegera ne nasooka kuzo nensooka ngamba kaneetegereze nfune omutuufu at least ne bwaba ye tagenda kubawa ngero ono bwatabawa at least ng'asobola okubeera n'obuvunaanyizibwa ne bwaba mwavu wamufunye kati Mr. Dero nkugamba bino ebigambo ngenda kunkumula obwana kamu ku kumu kamu ku kamu nange sigenda weza myaka nkaga Mr. Rovins wakutunuulira wazadde ngenda mwasa 2 omusajja bulijjo gononya omukoze eki namufunyala kati bali abakazi abakugamba oyina emyaka 4 oganya ozaala tolunafuna musajja gwozaalamu either gwe wennyini oliko ekipaalinga gwe omuntu kuba nakyo gyekiri nga tozaala nga emizimu gy'ekika gyakugana ozaala ng'owooza banno tobabuulira mazima kiki kyakugana kukolaki kuzaala naye tetwogera ku muntu abadde yazaalako abaana be 2 twogera ku mukazi nga tazaala kubanga omukazi yazaalako abaana be tolina kikupapya kuzaala kyova olaba omukazi yazaalako funa musajja muno funa omusajja nga naye yakolaki nga yazaalako ataakubeebe baana kubanze bwekufuna bwina abaana bo 4 omukirizibwa nnoonya ali shata ng'okkirizibwa nnoonya ali 10 tekubanga olwedde wazaalako tolina kikupapya okategera waliwo nebino ebya famire kubanga kikulondo okuva mu famire
okireba nga family y'abantu ebyokuzaala byo biriawo babimanya. bayinze kati Kino kijja famire kisimanya yange oba olaba ekituwani yes kiweza. kituufu famire yange gyenzaalibwa eno ewa tata wange balina abaana babiri omu babiri basatu buzazi si bazaazi simanyi lwaki kyono kyagambye ekya famire kati munaye nange natulako olumu neŋŋamba naye lwaki famire yaffe bonna abo simanyi basenga gundi bajale obasanga babiri basatu omu babiri basatu ng'ate balina ssente nga bazaala kati abo tubaveeko abo katonda yabawa bazaala tuli mu kudisikasinga kuona omuntu atakola ki myaka aga kugwa musuubi paka nze namukwano gwange yafumbirwa 41 yafumbirwa ku myaka 41 ate nembaga ey'ekitiibwa so kitegeeza tolina kugwa musuubi kale oba ng'oggyeko biri nti oba weeroboza okitegeera naye era ogumiikiriza otuuka ku lyengedde however naye mazima omuntu w'emyaka n'ogumiikiriza biki okimanyiko naye nze nakalaba bantu wenjogeddeko omumanyi mazima goba omusanze mu kkubo naawe ne tukusanga okimanyi nti enkyo yinza omusanga afunye omuntu nze nakafuna abantu abafumbiddwa ku myaka 38 nga n'okuzaala kati apakusi Mr. Kuzo ekituufu kyo kiri nti wamma ggwe naawe oli omuwala bw'omulabako abaana kasita omwana omuwala otuuka mwana n'amabeere gayikayika because bakozesezza abasajja okimanyi nti atuuse ekiseera nga nammwe abasajja bamutunuulira batinnya emyaka tugiveeko naye ng'obadde okimanyi nti omuntu buli gy'okoma okukula amagumba gye gaguma okukaddiwa ogenda tuuka ekiseera ogende muleeba ozaale oba kugasindika omwana nga obugumba gomanye ebibeera ennyo muleeba bamanyi babuuza gowaataano kiki kyokola era omusawo asooka kuba ennaku zino ensangi zino abaana bazaala bato omusawo nasooka kukuba omuntu advice yange enyinza okuwa abaana abo ab'obuwala eryemu bw'oba mazima otuusiza ku myaka 4 tonazaala 4 mu emeka 3 mu emeka choice gijjeewo mukazi munnange funa bufunyi atiisi akufunyisa olubuto kuba ne ssente ozikoze choice gijjeewo muve mu kulondalonda ebyo bye muddaawo simanya biki mumpi oli ku myaka 4 naawe okyalina choice oba okaddiye wenna embugubugu zikugudde era obeera ng'oli oli muwala musiraamu tosaba na mahali sibavuma mukwano gwe abalina n'okuwa omwami amahali embugubugu zirina okujja akagongo kalina okukutama mamakuzo oli mu myaka 45 tozaala nko tofumbirwanko amahali osaba gaaki amahale balina okugakuwa geekolere sabayo akatini kubanga olwedde okaddiye bane tugaane tukkirize mukwano mpozi ng'olina ssente oli mugagga nnyo omukazi akozeeko ng'alina ssente ne bw'aba akuze kitegeera ojja funa bakwagala naye toyina ssente okitegeera toyina ssente gwe mwavu oli mu myaka gya ntondo osaba mahale gakukadde omukazi omukulu tebamuwa ssente omukazi omukadde olina emyaka 5 kati ze nina emyaka 3 mukwanya omukazi wa myaka 5 kati sente muwaza kimba musiru kati bakyali bangenda bakyali bange mbanyonyole nti omukazi oyo namwagalako ki nina okuba n'ensonga lwaki nti ekikazi kyo omulaba zali bamusanga alina ssente ze ate nga n'ekirala azadde bane omukazi anyuma yazaalako anyonyolekeka naye oli mukadde toyina ssente ate oyagala bakwegasiya muzaale muve mu kwerolomaza akasajja kampi simanyi omukazi nze njagala kuzaala tugende naye ng'ekituufu kyo we kati nange ndabika sagatuuka mwana nze omulamu ogwo ngenda kukubiriza abantu omuntu yenna sooka olemere ku mulamwa gwe gwoyagala kuzaala salawo ate bijjamu byekwerondalonda ebyo byakwekuba busabbuuni ate biki ebintu ebyo byonna bitwala budde naye obwo obusabbuuni bayirayo bwonoonye nnyo abaana ab'obuwala bambi va kasabbuuni genda onoonye omusajja omutuufu taliiyo ojja mwezaalira tekyali musajja mutuufu bayirabe nammwe abali mu bufumbo oba abaliwo oli mu bed space oli mu mbeera yakyeyo bambi obugumikiza kikulu kubanga wano buli omu yajja kukola twajja kunoonya ssente so tokalubiriza mwana w'abendi nga bwe tumaliriza eno program by the way guys mwebale kujja mwebale kuteesa big up to Mr. Kuzo Madam Meron gwasinga ate naawe
gwasinga Mr. Brian naye nga program eno ekibozibozi ebeerawo every Sunday nga temwerabira tuli ku Lovins Media mugende ku YouTube channel ye musubscribinge bambi musharinge mulikinge mucommentinge mugende ku TikTok mufollowing omwami yabeera n'ebyakabi nnyo era big up to Homeland Travel Agents big up to Nexavel Shop nga bebatu designinga bebakola ku byamataala nga omukulu Mr. Lovins big up abeera ku kamera bambi chokola kyamaanyi nnyo webale tukyaza webale nakuteekamu nnyo ssente program eno otherwise nsigadde nze Black Queen the Queen mukyala Mr. Derek Ombwat otherwise mbagala nnyo olunaku olungi tusinkane next Sunday bye bye